si kituufu tinajjeko abantu bye nabakolera abantu mbakoledde ebintu bingi amasanyalaze nga tutte wantu wangi naye kino ekyamasanyalaze ku kifo kyange ku Jalia City e Buyaya naleeta transformer nga yange kola mirimu eyita mu luguudo zange ziri private si za government emiti gy'amasanyalaze gyange ze nagisasulira naye abawumeme nga tebatiise mu mitendera emituufu ne bateekako ebyalo n'ekyalo ne amasanyalaze gano gakendeera naye nensirika bandi badde balina kuleeta transformer ennene kati omukulu ayitibwa Dennis Bugaya ate namusomesa akola Mengo mu Land Board n'aleeta gyempita ndowooza factory wa faamu y'enkoko naye eyaluza amasanyalaze gonna ne gagwa kakati ebintu ebyange ne bifa ningamba ebyalo ne bwe bisigaddeko naye ye aveeko oba baleete transformer ennene kakati mu mbeera eyo kwe gajjako yakozesa kyalo kweka nti yajjeemu ebyalo naye natwala amasanyalaze kilomita 6.4 ebukasa $5.7 saagajjaako nentwala amasanyalaze bukonoka $1.38 saagajjaako nentwala amasanyalaze wano nga mu Kibukuta sigajjeeko nenkola ebintu ebirala byonna enguudo ezaggwa 6 zagjeeko okuyola ebisasiro nsasula $43 buli lunaku ennaku 6 nensasula abakozi $55 abakozi 3 kati sikyalina mulimu sina ssente n'ekiwumuza ekya basale nsigaza abaana 7 abadde mu university nsasula kumpi $4.3 abo abasoma lo abo sibajjeewo naye bali abalala abatuuka mu 6 sikyalina ssente kubanga sirina mulimu ate bakadde baabwe be balemu okwesimbawo bagambye nti bannange wano waliwo ki obuzibu mukyala wange ajatijata Nansubuga ye agambye agenda basasula omwaka guno kubanga notice badde nyimpi nga bwe tulabe ekiddirira naye nze nsibambi abo sirina ssente ebirala byonna binakola amataala gendateeka kuba gasola gendateeka gakyaliyo kakati ono omukulu Bugaya akozesa propaganda asobola okusigala ku masanyalaze ate nze nanyini yabireeta nga simwadde mbenga ate nfiirwa ekyo tekisoboka naye ekirala ekisembayo ne bwe mba mbijjeewo kyabuntu nsibambi ku bintu byenkoze mu Uganda yonna tewali mubaka wa parliament abikoze kati bwongobanga omunya nze mba nkwebazaaki